Eno ye alipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Okusinziira ku alipota ze tukuŋŋaanyiza zitulaga enkuba yatonnyeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu ssaawa 24 ze tukubye amabiga. Lira yafunye milimita 27, Soroti 19.4, Entebbe 17.6, so ng'ate Kotido 3.1. Enkuba eno yavudde nti wabadde okunafuwa eri kasongezo ka Ssemazinga Africa kasangibwa e Bukiikaddyo, ekyo ne kireetera omukuubo gw'enkuba okusenvula ne gusimba mu bitundu ebisangibwa e Bukiikakkono bwa ensi yattu. Wabula tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu seera y'okumakya, tusobola okwakanga kuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula tusuubira embeera y'obudde eno okukyukamu katono mu biseera by'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa e Bukiikakkono sako n'eri mu Karamoja, so ng'ate ebitundu ebisangibwa nga ebuvanjuba masekati nga kiba udde eri ebugwanjuba omusana gujja kusigala gwakateera nga bwe gukubakwamu. Bwe tugezaako ne tulaba ebbugumu lisobola okuba ku diguli 28 bitundu by'eggwanga ebisingayo ebikiikakkono ssaako Karamoja paka ebuvanjuba awo munaawo masekati, so ng'ate eri Kasese okuba ku diguli 31 okujjako Kabale okuba ku diguli 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu mbeera y'obudde mu kibuga nga Cape Town, tusobola omusana okwaka kutuuka ku diguli 17, wabula e Dubai tusobola omusana okwememula kutuuka ku diguli 41, so ng'ate ekibuga nga Nairobi ssaako ne New York tusuubirayo olunywankoko, wadde nga ebbugumu mu New York tulisobola okutuukira ddala ku diguli 35. Toyanza okubeerako naawe beera bulungi bweraba.